بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلامسيزا يوناجي مولي nebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akkirize mirimu gyaffe era Allah tumusaba tabaraka wa ta'ala tusonyiwe byonono byaffe atumalire obwetaavu bwaffe ffe wamu ne bannaffe bonna be twagaliza obulungi omuli ab'eŋŋanda zaffe, abaana, abakyala baffe, mikwano gyaffe ne baganda baffe mu nzikiriza y'obusiraamu. Tusaba Allah basiimi okutwaliza awamu. Ntwala omukisa okubeera nga nziramu okugolola n'okulongoosa ensonga eno. Nafuna muganda wange omu yambuuza ekibuuzo kyali kikwatagana ku senga omukafiiri abeera afudde, bwe tugenda we yaziikibwa twogera kiki kye twogererawo awantu awo? Ekibuuzo ekyo nenkiddamu nga ngamba nti mu mateeka g'obusiraamu tukkirizibwa okulambula ewaziikibwa omukafiiri, naddala senga abeera muntu wo wa luganda lwo wadde mukafiiri, okkirizibwa okugenda okulambula olwa hadithi entuufu okuva ku ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Yasaba Allah tabaraka wa ta'ala amukkirize alambule ewaziikwa baganda be, bakadde be, taata we ne maama we. Allah n'amukkiriza okulambula ewaziikwa bakadde be, naye n'atamukkiriza kubasabira. Ne kibeera nti tukkirizibwa okulambula ewaziikwa abantu baffe abakafiiri, naye ne mbagamba nti tetukkirizibwa kumusabira dduwa yonna omukafiiri. Era ekyo nga kye kituufu nti tetukkirizibwa kusabira muntu yenna yafa nga mukafiiri dduwa nnungi. Ne mbagamba nti wabula waliwo ekigambo kyentera okuwulira nga kyogerwa nti bw'oba oyise ewaziikwa omukafiiri oba n'ofuna amawulire nti waliwo omukafiiri yafudde, gamba nti Allahumma bashiruhu binnaari, Allah tukusaba omuswanyuse n'omuliro. Ne mbagamba nti ekigambo ekyo nkiwulira ne hadithi yakyo ekyogera bwekyo okuva ku nabbi, bannange sigirabangako. Oluvannyuma lw'ekibuuzo ekyo nali mmanyi nti nyanukudde muntu omwe yali ambuuzizza ekibuuzo mwalimu ebintu bingi, ebibuuzo byalinga 3 nekitandulukuka nekigenda ku bantu ab'enjawulo. Kakati nali ndi awo nenfuna muganda wange omumba walimu nanga ati aseeka wayogedde ku nsonga gundi naye waliwo obujulizi, n'asindikira ekitabo mu PDF nangamba nti kisome ku peegi gundi. Ekyewunyisa mwatu subhanallah ng'ekitabo kyennyini nkiina. Naye mune nga bw'omanyi abo wali mutubeera n'ebyokusoma bingi, oluusi obeera n'ekitabo awo nga tokibikkulanga nako. Oyinza n'okumala ekitabo emyaka 2 nga tokibikkulanga nako. Okitegedde? Kubanga ebyokusoma tuba na bingi, osoma kino osoma kiri. Kati muganda wange bwe yantegeeza namuga nti atotawaana mune ekitabo ekyo kirina. Ekitabo ekyo bakiyita Ahkamul Janaiz wa Bid'aha ekya mukadde waffe Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kyekimu ku bitabo byensuubira nti buli mwalimu yonna yalibadde akirina olw'emigaso emingi egikirimu. Nze nakigula kiyiseeko omwaka nga gumu, naye olw'okuba tukyali masomero tusoma, kati tuba n'ebyokusoma birala. Muganda wange bwe yaŋŋamba insha Allahu ta'ala nefunawo obudde n'ekiyisaamu ne muganda nti kituufu kiwayogedde, alhamdulillahi rabbil alamin, eyo faida ngifunye era ngenda kuddayo ntegeeze baganda bange ennamula entuufu eya kiki ekyogerwa ng'oyise ewaziikwa omukafiiri. Sheikh Albani alayhi rahmatullah mu kitabo kye kino peegi 251 yagamba wa idha zara qabra al-kafiri fala yusallimu alayhi
ولا يدعو له بل يبشره بالنار كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يجامب وإذا زار قبر الكافر bwabeeranga alambudde ewaziikwa omukafiri fala yusallimu alayhi tamutoleranga salaamu nga kiri ekimanyiddwa salaamu gye tutoola nga tusabira baganda baffe abaziikibwa nga tugenze ewaziikwa abasiraamu omukafiri eyo hakki tagirina kabeere kitaawo nga yafa mukafiri kabeere nnyoko nga yafa mukafiri talina hakki yakufuna salaamu yonna ng'oyise we yaziikibwa nagamba ti wala yad'u lahu era tomusabira bulungi bal wabula kyokola ki bw'oyitwa ekifo ekimanyiddwa nti waziikwawo bakafiiri oba n'oyita ewaziika omukafiri gamba nti yagamba sheekhe ti bal yubashiruhu binnar kyakola ki amusanyusa na muliro amakulu agamba nti musajja gwe yaziikwawo mukyala gwe yaziikwawo nsaba Allah tabaraka wa taala akusanyuse n'omuliro yagamba sheekhe hadithi eyogerwako yewa Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu yagamba jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi kana yasilu ar-rahima wa kana fa aina huwa yagamba nti ombaka wa Allah kitange yali musajja mugasi muyunzi wa nganda makulu yali musajja mukafiri ne bambi nga ayina ekisa mwe bali abakafiri bambi nga basajja ba kisa bwasanga omwetaavu tamuyitako okujjako nga amumalidde obwetaavu bwe ayamba omulaba babalemereddwa okuyamba anakuwala mwe bali nga Allah tabaraka wa taala yamuwa omutima nga gulimu ekisa ng'alimu obuntu bwe naye nga mukafiri kale musajja ono munnamalungu yali amanyimu kitaawe enkola y'okuyunga oluganda wakaana bitegeeza ki ebyo nti abakulu yalinga akola kino akola kiri mu birungi fa aina huwa ali ludda wa kitango ono qala nabbi kyava agamba omusajja ono nti finnaari kitaawo munnanga ali mu muliro Saadu agamba ibn Waqas fakaanna al-a'rabiyyu wajada min dhalika kitegeeza ki nti nabbi bw'agamba omusajja nti kitaawo ali mu muliro wamu n'okubanga yali akola ebirungi naye nga yafa mukafiri fakaanna al-a'rabi yalinganga munnamalungu wajada min dhalika amakulu afunyemu akakunkuna atamatidde kitegedde munnange kakati omusajja oyo kyava agamba nti ya rasulallah fa aina abuka owange omubaka wa Allah gwe kitaawo ali luddawa yali ategeeza ki munnamalungu nti bano abasajja bategeera nti bakadde ba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam tebaafuna kusiramuka kuba mukimanyi kitaawe bwe yawasa nnyina ne wayita emyezi ebiri n'asaafara n'agenda mbusuubuzi n'afiirayo teyadda okitegedde munnange n'amuleka mu lubuto nga lwa myezi ebiri kakati ate nnyina omubaka bwe yaweza emyaka 6 n'afa amakulu nti tebaafuna busiraamu kakati omusajja abuuza nabbi nti fa aina abuuka ate gwe nabbi kitaawo aluwa nabbi kyava amugamba alayhi salatu wassalam nti haithu ma mararta biqabri kafirin fabashiruhu binnaari munnange munnamalungu nkubuulire wonna w'obeeranga oyitidde ku kabuli ewazikibwa omukafiri gambanga amakulu fabashiruhu binnaari musanyusenga n'omuliro Saadu agamba ibn Abi Waqas fa aslama al-a'rabi ba'du omusajja ono munnamalungu oluvannyuma bambi Allah n'amuwa obulungamu n'asiramuka kuba biri byonna byaliwo nga si musiraamu bwe yasiramuka kyava agamba laqad kallafani rasulullah ekigambo at-taklif kitegeeza okulagira omuntu okukola ekintu kati omusajja aga laqad kallafani rasulullah tabaan yandagira omubaka wa Allah tabaraka wa taala okugoberera amakulu yakitwalanga kiragiro naga nti ma maraltu biqabri kafirin illa basharatuhu binnar siita wonna wembeera mpitidde ku kabuli
ewaziikwa omukafiri okujjako nga musanyusa n'omuliro. Kati insha Allahu taala nekibeeranga obujulizi bwe buli nti owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba ti bw'oyitanga ewaziikwa omukafiri, wabula kino tekizingiramu mukafiri ono tugeze ng'abadde afudde akyali awo mukuŋŋaanye. Ekyo kiri nti senga oyita we yaziikibwa, naye omukafiri senga abeera awo ng'afudde muli awo tugeze ofunye amawulire nti gundi afudde, ayisobola okuba muliraanwa oba omuntu yenna insha Allah tamba kafiri nga waliwo abasobola okunakuwala. Ekyo nabbi yakitugaana hadithi mweri mu Sunan Nasai nga nabbi yatugaana okuvuma ababeera bafudde makafiri, nekibeera nga kijja kutuviirako okunakuwaza abalamu ne babeera nga oluusi kibalemesa okufuna obulungamu. Kati insha Allahu taala nti kino eno hadithi ekwata ku senga obadde oyita we baziika omukafiri oba senga obadde ogenza okulambula ewaziikwa omukafiri. Naam. Abu Hurayra agamba radiyallahu anhu nti omubaka yagamba alayhi salatu wassalam idha maraltum biquburina wa quburikum min ahli aljahiliya. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Omubaka yali ategeeza ti bwe mubeeranga muyise ewaziikibwa abantu baffe, kyekyo kuburina, wa kuburikum oba nga muyise awaziikibwa abantu bammwe, min ahli aljahiliya mu abo abaafanga obusiraamu tebunnaba kujja, fa akhbiruhum mubagambenga nti annahum min ahli nnar, mazima bo ba mu muliro. Bwatyo byagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Lwaki Nabbi agambe nti idha maraltum biquburina wa quburikum, amakuru nga Nabbi atulaga nti hukumu y'omuntu yenna abeera yafanga mukafiri nawakubadde nga ava mu famire ya Nabbi, tewali njawulo wakati wafudde nga mukafiri ng'ava mu famire ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'afudde nga mukafiri nga si mwava, hukumu yaabwe yeemu. Nabbi kyava agamba nti idha maraltum biquburina wa quburikum min ahli aljahiliya, bwe muyitanga ku kaburi okwaziikibwa omwaziikibwa abantu baffe, amakulu abantu ba famire ya Nabbi, kuba mukimanyi ti owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ayina abamu mbaafa mu bantu be nga tebaali bayisiraamu. Kati ti bwe muyitanga ewaziikibwa abantu bange nga baafa si basiraamu, oba ne muyita ewaziikwa abantu bammwe nga baafa si basiraamu, fa akhbiruhum annahu min ahli nnar, mubagambenga nti muli ba muliro. Kati hadithi eyo insha Allahu taala eteekeddwa okutegerwa eri abantu abamu ng'ebintu nga bino babiteeka ku bakafiri abatali bantu baabwe. Okitegeddemu ne nga boolaba ekigambo ky'okwabya olumbe. Waliwo omukwano gwange omu Allah yamugezesa, musajja tumumanyi ti musajja masha Allah, era bw'omusanga ng'akaayana ku bigambo ebyo ebyokwabya ennyimbe nga bwe bitakkirizibwa nakyo ogati alhamdulillahi rabbil alamin. Naye Allah amugezesa, tuba tulina bwe tuli kati omusajja ava mu kyalo eyo atusangawo amwebaza nti munnange bantuma munnange nkwebaze, watuyamba nnyo okuyimirizaawo olumbe lwa gundi lwali luganye. Kakati nasala amagezi awakasajja akajjewo akazi eri ebbali nga kamuswaliza we tuli. Amakulu nti eri abantu abamu nga senga bamugamba nti mu kyalo weetaagisa olumbe, kati lubeera sunna, lubeera halaali, naye ate senga awulira nti gundi yayabizza olumbe atali muntu we, lubeera haramu era bid'a. Ekyo kikyamu. Hukumu ya okuziiza okw'olumbe yemu si nsonga oyabya lumbe lwa muntu wo oba lumbe lwa muntu mula, hukumu ebeeremu insha Allahu taala. Nakino bwe kiri munnange nti omukafiri yenna bw'abeera nga yafa nga muntu wo wadde nga yafa nga si muntu wo, hukumu y'abakafiri ababiri abo yeemu. Nabbi kyavudde agamba nti idha maraltum biquburina, bwe mubeeranga muyise ewaziikwa abantu baffe, wa quburikum oba era nga muyise ewaziikwa abantu bammwe, min ahli aljahiliya mu abo abaafanga obusiraamu tebunnajja, bonnaawo fa akhbiruhum mubagambenga ti annahum min ahli nnar, nti abakafiri abo ba mu muliro. Kati insha Allahu taala booluganda tubasaba bannange ebigambo bino bikulu nnyo byeraliikiriza. Gwetegereza nga kabuli gye bayiseeko baziikamu nnyoko, kabuli gye bayiseeko nga baziikamu kitaawo,
kabuli okuyitiddwa baziika mugandawo kati omusajja nga amugamba nti musajja gwe yaziikwawo Allah akusanyuse n'omuliro, musajja gwe yaziikwawo oba mukyala gwe yaziikwawo Allah akusanyuse n'omuliro, naye nga buli mu kitaawo mulimu nnyoko. Kakati omukisa gukyaliwo mwe abakyalina bakadde bammwe nga bakyali balamu, omukisa gukyaliwo ogw'okumuyita abeere engaddo eri obusiraamu. Kitegeeza ki? Ti omuntu yenna buli lwafundikira obulamu bw'ensi buno ng'abufundikidde na kitali busiraamu, oyo aba agenze muli. Allah yagamba mu Qur'an, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Abantu abali mu nsi ku yawma al-qiyama bagenda kwawulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka fariqun fil janna, gwe muteeko Allah gwagenda okuyingiza ejjana, saba Allah tabaraka wa taala teeke mwabo, wa fariqun fis sa'ir, n'omuteeko ogwokubiri gugenda kuba mulyo. Allah saba tukingiza omulyo inshallah taala n'abantu baffe. Ekyo kitandika omuntu yakafa. Omusiraamu bwafa ng'abadde musajja musiraamu mukkiriza mulongofu inshallah taala, atandika okufuna obulungi olw'obukkiriza n'obusiraamu nga yakafa. Lwaki? Anti afundikira okuva mu nsi ye muno mwabadde n'okusaalirwa n'okusabirwa eddua ennungi. Kakati n'awumbawumba n'okubanga buli muntu yenna ayita bwe yaziikibwa amusabira ku ddua ennungi. Wakadhalika n'omukafiiri bw'atyo, nti bw'afa ng'afiiridde ku bukafiiri agenda bw'atyo ng'akolimirwa. Kakati ate nekiddirira n'okubanga buli muntu ayise bwe yaziikibwa amukasukako ebigambo ebitagambika. Ogamba omuntu nti nsaba Allah akusanyuse n'omuliro, ekigambo ekyo bannange inshallah taala kinene. Kakati abakyalina abakadde bammwe nga bali balamu, n'ab'eŋŋanda zammwe abatali basiraamu bannange, mubanjulire obusiraamu babutegeere. Okuwona kw'omuntu yenna bukkiriza, okuzikirira kw'omuntu yenna bukafiiri. Inshallah taala ensonga eyo esaanye etegeerwe. Nsaba ensonga eno inshallah taala mwenna abaawulira ku kigambo kiri kye nagamba nti bwe tuba tugenze ewaziika omukafiiri, mpulira ekigambibwa nti tumusabira eddua egamba nti Allah musanyuse n'omuliro, nabagamba nti ekigambo ekyo mpulira nga kyogerwa naye sikirabangako. Lwaki nali sikirabangako? Ekitabo shekhe muyali hadithi eno si asulu yaayo. Hadithi erina ensibuko nga Mu'jamul Kabir eya Imamu Tabarani, ojja gisiŋŋaana hadithi eyo nga mweri, n'ebitabo ebirala inshallah taala. Kati shekhe yatusembereza amaraje, n'olwekyo inshallah taala nti obujulizi nagenza okwesiŋŋaana nga bundi kumpi ddala ze hadithi bbiri inshallah taala ze mbaweereza. Amatini ga hadithi gagamba gatya? Saadu ibn Waqqas yagamba radiyallahu anhu, tijaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala inna abi kana yaslu ar-rahim wa kana fa ayna huwa? Qala fi an-nar. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله عليه الصلاة والسلام تبعا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. في حديث إن شاء الله تعالى في حديث يكبر أبو هريرة قام رضي الله عنه إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل نار إن شاء الله. وجزء بلغا tuba tugenze wazikwa omukafiri kitaawo nnyoko muganda wo muntu ina insha Allah taala oba mukafiri wa bulijjo musanyusenga n'omuliro. Ekyo kye kigambo kyo ekitibwa Nabbi Muhammad. Saba insha Allah ebigambo byongereyo kiberenga almanafi wal fawaidu ta'ummu ala aljami'. jazakumullahu khaira. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.